mudra. Tantata. We motoka ya neyi yamata. Kwa. Shabada. Shanana. Shabada. Shabada. Ulia. Somebody. Tell me why you're falling for me. Manang. I'm also going to vibe. Jidamo. Somebody. Tell me why you're falling for me. The galaxy we call it from head to toe. Naga como kwano nga gozabo to ayo. Shabada. Hey. How are you? Okay, how are you, bro? You sound good. Thank you. Nice. As if are you in a relationship? In a relationship? No. Why? In a relationship, Zanema. For now. So far, became a single panga, totally involved in a relationship. I think I'm so humble kati abantu banninyirira nnyo. Have you ever been in they use my innocence n'okubeera humble n'okuba respecting okunninnyako ate sikyagala. So have you ever been in a serious relationship? I think yes. Yeah. Sweet. End of story. Nebigwawo. For now, gwokyalina omukazi gwatandika naye? Oyagala abasajja? That's what you want to do, right? So badayagala olya, right? Ate for now, tolina awo waali waawo. For now sirina awaaliwo. Don't you miss something? Ng'omuntu era nedda kubanga my mind is so focused ate eri very busy, so I rarely miss that something. Okujjako singa mind yange ebadde dormant ng'eri awo, of course ebejja kirowoozaako, but I'm very busy, waka mungi, so sina ngeri gye mbirowoozaako. Like relationship okuyingira mu music career yo okuleetera okubeera nga tobikwasaganya bulungi. Like what I mean, obwabize bwange bukyannemesezza okulowooza ku bintu ebimu ng'ebyo. Like I don't know, maybe omubiri gujja tuuka ekiseera gubanje, but right now tegunnaba kubanja. I'm very okay. Sorry, I'm very okay. So saagala kikaka ng'omubiri tegunnakinsaba. Right now I'm focused on music. Nina projects over six videos done already. Zammwe. Like today I woke up sawa 11 ez'okumakya ngenda kufata kati simanyi oba nsobola okufuna obudde obwa sisobola kufuna budde obwo. Yeah. Kati oba wulikeso omusajja nga azze akwetaaze ava piisi omusajja nga akwetaaze oyinza kuba which kind of a man would you love to date? Lwaki neetaaga kati? Tonneetaaga musajja gyonna gy'oli tonneetaaga kati kubanga oli we nali siri bize wali tonneetaaga. So ndeka nsooke nange kaleke kasome, ndeka nange nsooke nfokasinge neerabeko nga I'm elevating nga nkula. So sooka ondeke musajja yonna gy'oli nsooke nange neefeeko. Yeah, let me first put myself in a better position. I'm that age. Manyi muno bintu bingi mbadde sagala kubuusa maaso. Just people a little bit. People think you and Mudra, you guys mubeera bwenu. So can you please clear the air? You and Mudra, what's really going on? I rarely see Mudra. When mulabye ebeera studio, ebeera performance, ebeera si performance, ebeera interview batugeze nga kati nga bwe twali promoting oluyimba lwa Shabada. Nze tetubeera nkowe bati ne Mudra. It's just that abantu kye baagala owulira era sobola banenya kutwala kye baagala owulira. You understand? But he's my friend and I am his friend. Ate like tuli ba mikwano kitemusaa kijjawo. Tekisobola kusukkako because maybe naye alina private life ye. Omanyi kyoba alina mukyala we. Okitegeera. Ate nemumulemesa bambi. And how would even omukyala maybe awulira atya nga bikaseera muteekako erinnya ava piisi. Bannange. Let people breathe. Yeah.
Yes. Alva. Omanyi munne ebintu ebyo saagala yinjirira nnyo tubirekawo. In case omusajja nga azze mu bulamu. Yeah. Oli wa ddiini ki? Catholic. Mu Catholic. Omusajja Omusiraamu in case ng'azze. Are you ready to welcome him in your life? Nze sandyagadde musajja musiraamu nze nganze because tuba tujja tawaanya abaana and nze nga we nakugambye I'm so loyal to one extent. Me I love and when I love I become so stupid. Mba njagala oyo omuntu yekka I'm so loyal to that extent nti no mba ngenda tunulira in the future, you understand. Kati mba ntunulira abaana tuba tujja babonyaabonya but still on the other hand nga we mbadde ngambye I would agree a Muslim man waba nga ndese mu zooni yange nti no nze njagala kusigala nga nyenda e Rubaga Cathedral nsaabe nsinze omutonzi wange mu ngeri gye mmanyi okumusinzaamu naawe osigale ng'osoma Quran yo tewali agenda kukugaana. Of course abaana babo baba bajja fuuka zo kiba kijja kunnuma kati okwewala ebyo byonna you don't go for something that will disturb your mind paka kuba ekyo kyalubeerera, you understand. Oba ojja wulira bubi ng'omwana bamuyise Shirati oba ki erinnya ly'Abasiraamu nga wandyagadde bamuyite Peace or something. Ate nga n'abazadde bo maybe kisobola obbakosa but because walondawo nsonga za mukwano ekyo n'okibuusa amaaso naye nga kibaluma and I wouldn't want to hurt my parents just because of someone gwe ndabye nga nkuzi okitegeera. Nange kennyini I would love to teach my children nga we mba siriiwo taata waabwe abasomesa nti nno mulina genda ne musoma baptism ne musoma like confirmation Quran kale that's it kale nga musiraamu ffenna tuba tukkiririza mu kitabo that would be okay naye kiba kijja tutawaanyaamu, that's the fact. Is it just because family gy'ovaamu eri ku ludda luli olutali lw'Abasiraamu ensonga lwaki naawe kyakuyingiramu oba kubamu n'ebiseera ebisinga abazadde batunuulira nnyo eddiini omwana waabwe gy'atunuulira ebiseera ebisinga era abantu abamu bati ndi musiraamu omukyala si musiraamu n'asiraamu olw'omusajja. I understand but I wouldn't want you to force me okusiramuka okitegeera kyova olaba nti nkugambye kale bwe kiba kiganye ng'omukwano nga you have all the qualities byenkwagalamu nga byonna obirina nga package yonna ogirina nga bwe njagala nti oli God fearing olinamu ku ssente oli humble oli focused you're loyal and ompa ekitiibwa nga ggwe omwami wange nsobola kitunulamu naye ngera nga abaana ojja but the only problem still bw'oba toliiwo kati nze abaana ngenda basomesa ki Quran sigimanyi, you understand. I understand naye kati bw'oba bazze ewaka mba nina oba recitingiramu nti no oba bwe bati oba bwe bati kati oluusi mba nja bamenya ate nabo psychologically mamba torturinga because balaba mami agenda ku church one day asobola okugamba mami today I want to go with you to church taata we nekimuyisa bubi so living in denial kyengezaako okugyawo kuba kiba kijja baluma kyalubeerera. It's not a one time thing. Omwana agenda beerawo akule you understand so okwewala ekyo kyonna you get someone for the same religion. Omusajja musiraamu simwagala. Omusajja musiraamu simwagala but mukama waba akireese bwe batyo nga bwe nkugambye it is okay of course abaana bajja kuba nekijja kuba kintu kyaringa because mbasobola yambako baana bange mu Quran nze mmanyi Bible yeah. Sibigezangako. I had neighbors. Binsanyusa but si nze ekyo nze ndi eno ewalala binsanyusa bambi they are too close to God and mbyagala binsanyusa but ate saakyuka yeah.